Rahmatullahi barakatuh. Amanya werema Abbas okuvana ebusiya. Yesebo. Ekibuuzo ekyange mbuuza nti nsanze abantu babiri bali kusaala swala nze n'envu eno emabega ng'oli akusoma suratul Fatiha kati oli wemba nti ayagadde kuneegaatako njagala okukuuda emabega naye nvaayo kunga ali kunankati aliko suratul Fatiha tuli babiri kati oli naava emabega nankoonako nkola ntya okudda emabega gyali? Ekyokubiri kati nsanze oli ali sami Allahu liman hamda kati awo enanka eyo eraka emanyi sanze oba needa? Mukama wange ndegadde okuyiga. Sangera akabi idrake ruko osanze imam akyakutamye nokka wansi ekigero kyoga subhana rabbiyal azim nga tannakola ki tannasituka era akoba ogifunye kasita osanga nga avaayo bokka era akeba ekoze eki tekubalibwako naye abamu bagibala singa osanga bamama amumu nga bakyaliyo wadde yaavaayo kubanga bo hukumu yaabwe balina kukola ki kuvaayo oluvannyuma lwa imaamu kati naawe obalibwa maamumu abamu bagimuwa kati bw'osanga nga ali waggulu sami Allahu liman hamida eyo eraaka ekoze eki ekulese deetayo eraaka endala ng'omaliriza. Wabadde ekibuuzo ekisooka kiri nti asanze ababiri basaala ye najja ayagala okubeegattako akola atya? Oli waddembe okuyimirira ku ddyo, oli waddembe okuyimirira ku kkono, oli waddembe okukoona ku imaamu n'asembera mu maaso oba okukoona ku ono n'adda ki wa hadha huwa al-afdal. Ekyo kyekisinga ekyokukoona ku mugoberezi nadda emabega Allah mukudda emabega kubanga ekifo kya maamumu omu omugoberezi omu alina kubeera ku sayidi eyaddi eyani eya imaamu. Lwaki obusiraamu tebwagala kweyawula kambeere ibaada kyova olaba nti hatta ye Shaafi agaddako emabega ekigere kimu aba hadithi bo bakigaana mulina kuba ku layini emu ne imaamu kuba mwe yesafi yammwe ye layini yammwe kyekifo kyo ne mwenkanankana ase kusoolobamu katono kusoolobamu kwekudda mu maaso naye imaamu akusingako. Kati ababiri n'okweyongera ekifo kyabwe babeera mabega wa imaamu. Ekyo kyekifo kyabwe wa hadha huwa al-afdal. Naye mwenna bwe muyimira ku ddyo oba munayimirira ku kkono abamanyi baga jaiz kikkirizibwa.